Ebyo nambyogera ku Joe Ssenyonyi nti ababadde ba leader of opposition emabeka Ogenga Latigo Betty Awolo Chan ani omulala abaddewo doza Nandela Bafaabi Winnie Chiza yes abo bonna abadde bazze babeerawo n'owekitiibwa Mathias Mpuuga bazze babeerawo kyebabadde baawukana ne Joe Ssenyonyi kiri kimu experience nti babadde ebyobufuzi babiruddemu ebbanga ddene naye ebitabo babirina ne Ssenyonyi abirina ye percentage gyempa Joe Ssenyonyi engeri gyakoze omulimu gwe kubanga azze mu bantu abadde yajja okulembera abantu abadde bamusinga experience yes nga baluddemu ekyo kintu si kya bulijjo oteeka okuba ng'oli wa opposition ddala nga Joe Ssenyonyi nga tolinganga opposition nga toli opposition nga teweefaananyiriza opposition nga teweefuula opposition Ssenyonyi wa opposition teyeefaananyiriza opposition abantu baba bakulaba nti oyo wa ddala ono si wa ddala oba olabika n'olwekyo nze ku lwange bwe ntunuulira esobola okubeera y'abalala ogambye Betty Namboze bakireke ogambye Paul Mwiru ogambye Nambeshe ogambye ne Sewungu abo bonna benkanankana amaanyi benkana bonna benkanya obwa siniya yennaawo ow'eggomba member Parliament wa East teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu sijja kulya musayi gwa bannayuganda ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo sijja kutuma muntu kuzinzigirayo atono gyabakoma yategese kano yagenze muri kodi y'ensi yonna ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitiira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Ssenkubuge Jaffaali bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu vidiyo ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente bantu batonda sirinze ku TikTok siri ku Facebook siri ku Twitter emikutu kwosobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Embozi mu Yuggi oba nosiŋŋana ku Kasuku live abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Ssenkubuge Jaffaali essimu yonna etaleese Jaffaali Ssenkubuge togisindikako ssente zo abo bafere ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13 teekako kamera tutandike Geoffrey Mayanja yenze we bali kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba ndi wano ne Innocent TEGUSULWA honorable to be 2031 sewo kintu twakitandise dda zinakiguddewo sewo amwe tuli tukyatunya nsonga honorable to be 2031 naye okuweereza abantu wetagira bwa honorable era kati ndi mu kuweereza oweereza tunafuuka mu Parliament seba basajja bagamba nti kakati bwe mbanga siri mu buyinza n'abaweereza nti alina kuba mu buyinza okuweereza tolaba President Museveni agamba buli lwagira bw'ati nti nina bye neetaaga okumaliriza munyongere ekisanja President Herbal Kyagulanyi naye agamba nti mumpe entebe mbaweereze ebyo ebiganye government eno byeganye okubatuusako mu myaka 40 n'okusoba mutubagala kukola nga bali mu buyinza tuyinza kuweereza nga tuli mu buyinza oyo sinze anti kakati waliwo ekitabo kyawandiikibwa Shama yawandiika n'agamba nti akatabo bakayita a leader without a title a leader without a title osobola okuweereza naye nga tetolina office kisobokera ddala emyaka gino 5 gyonna nja kuweereza naye nga siri mu office nti oyinza okuweereza ng'oyogera ku bintu ebitali bituufu mu ggwanga era nowa n'endowooza eyo nga gye basobola obikola sisuubira nti bwe naatuuka akaseera ndowooza ng'omwaka ogujja nindaba oluguudo nga luguddemu nenkuŋŋanya abataka tuteekemu ebigoma kukola bulungi bwansi netaka kuba na title
era gwe MP ojja kujja oŋŋambye oba chairman wa district oba kansala mb'obikola otya tebakulondangako sisobola kubanga waliwo ekikyamu ekiri nga waliwo abali b'enguzi balidde sente z'akatale oba eza PDM nemboogerako era nembatwala mu mateeka nembatambulirako kati tekineetagisa kubeera MP oba kansala oba ekintu kyonna kyonna nolwekyo obuweereza osobola okukolera ddala era abo bonna nga banandaba nga mpeereza saagala mugambe mbu Innocent toli MP toli kansala wuuyo ayingirira emirimu gyaffe ffe bakansala gaffe twatunda okukola omulimu ogwo naye kati akukola aguyambako atya ogugogola nesobola kujja nga ate oli mugukola okugyeko nsobola okwegattako neŋŋamba kansala ze oba EBOP oba meeya tukole sobola kuyingira mulimu okutandika gukola ng'olwedde mukole kati osobola okukola wadde toyina office notandika okukola n'oweereza abantu okugyeko ebifo ebimu bikwongerako eddoboozi nti bw'ogenda mu Parliament obadde eddoboozi eddeneko nensobola okukola nga eddoboozi era sirina nenkola eddoboozi n'obalagako nti wadde bwati bonnanonda nakola kino nakino nakino tekikwetagisa office by the way nina ekibuuzo kiki ekigaana olumu abaka ba Parliament kino tekiriko ebyo tugenda okugera olunaku olwaleero naye ndaba nga kikulu nnyo gwe okukitegeera ate nga Mami Innocent Tegusulwa agwanidde okukiddamu lwaki ababaka abamu bajja nga balaga nti bakozi nga tebanaba kufuna kalulu olina ajja nalaga nti mukozi nnyo afiirawo ajja kubayamba mu kino abamu ne beetika amatooke abamu ne basanga bwaboze engoye ne baboolezaako ne beetika ebidomola by'amazzi ne basaawa ne bagogola enzizi ne bagogola emyala kyokka tebamala okutula mu ntebe ne babula kiki ng'ate nalirowoozezza nti bw'aba amaze omuwa obuvunaanyizibwa okutula mu ntebe okukolera ddala ate yali badde akola nnyo n'okusingawo nga babadde akola ng'asaba akalulu kya mirundi ebiri tulina abantu abeesimbawo ba bika bingi naye abasinga mu Uganda ebitundu 9 ku buli 100 kale 85 ku buli 100 baba status ya Parliament sijja gamba busobozi obusobozi ayinza okuba abulina ayinza okuba yasoma ayinza n'okuba asobola okuteesa n'ebirala naye embeera ze okukyuka abadde omuntu owa bulijjo ofuuke honorable babaka bangi afuuka omubaka wa Parliament naye nga abadde talina wadde bank account nga tagirabanga nako ng'alina mobile money yokka n'ogenda omufuula member wa Parliament naye nga n'account tabadde nayo kati naaba nga babaka bangi agenda okufuuka member wa Parliament naye nga abadde tabeerangakaawo account ye neegwako miliyoni 10 oba kale miliyoni wadde 10 tezigwangako ku account ye n'ogenda omugyawo kati nga kugwako 5 tukwatagana omuntu abeeraawo naye nga tabangako n'abantu bategeerekeka ng'abeera ne banne babeera nabaawo bakinywibe babeera nabo najjafuna abantu ab'enjawulo kati status eno bw'ekyuka n'afuuka MP honorable ebintu bingi bikyuka kati aba alina okubalansinga nagwa mu kintu nga alina okubalansinga obulamu obuwerako obulamu obusookera ddala bwalina okubalansinga ye ng'omuntu ojja kwesanga nti kati atandise okgenda mu woteeri ennene ezebbeeyi atandise ogendako mu Serena bwe yalinga talinnyanga nga si mubaka wa Parliament nebbanga kasookedde abeerawo kasookedde azaalibwa okweza emyaka 3 mwegi alyoka ayingidde Parliament nga taliisangako fooko ne supuuni nkubuulira mazima mubaka omulamba sijja kwogera nnyo binandeetya buzibu ndeka njogere general saagala bantu banneeteke kuba bajja kugamba fooko kyeki biki nenze ndabya abantu nga honorable naye nga tasobola kuliisa fooko nakambe kati bwabulamu bw'omutaddemu tukwatagana abadde ayitawo naye nga bamutunya butunulizi nga muntu ali awo ne kati ayingidde mu bulamu obw'okumuggulira obw'okumuyita honorable obw'okumutuuza mu maaso kati atuuse nga ne programu kati zayingiramu ndala nnyo tuli fenna n'olwekyo kati obulamu bw'omuntu oyo buba bukyukidde ddala kati okusigalayo eri kibanga bw'olaba omuntu alokosa obukulu oba asiramusa obukulu
oba ayingidde eddiini endala yonna obukulu engeri gye yeeyisaamu eba ndala nnyo eba ndala nnyo kati n'afuna pressure eri ku ye yennyini honalebo tayambala bw'ati honalebo yeeyisa bw'ati honalebo ayogera bw'ati honalebo aba mu bifo bwe biti n'afuna pressure ya saidi ye waabwe n'afuna pressure ya saidi ya mukyala we be yasoma nabo n'abaamuwa akalulu abo bonna bagamba nti alina okukyusa embeera ze era bamuteebereza okuba nti alina ssente okimanyi nti honalebo empita bana ssente aba nazo omuntu afuna miliyoni 3 okudda waggulu ogamba otattaba na ssente sijja kwogera bintu omanye bino ebintu babutereka nina alibadde nkubuulira ekituufu ne kankubuulira oba bakateme honalebo wa Parliament afuna ssente meka okusinziira bwe tuwulira ng'ogasse simanyi nsako mafuta simanyi zino zaki lutula lwatudde za bujjanjabi oba ndoza nezo obujjanjabi nazo ziriyo byonna bibale afuna wakati wa miliyoni 3.58 kusinziira kubanga nawulira bagamba nti omubaka wa Parliament akiikirira Kampala Central tafuna zizimu n'owekkootiddo kituufu olw'amafuta n'ebinsako na biki byonna katugamba onoomu afunye 3 waliwo afuna 3.5 waliwo n'afuna 4 okusinziira ku information kati katwebwe member wa Parliament afuna miliyoni 8 ngamba omusaala afuna miliyoni 8 ezisigadde allowances kati allowances muweebwa kati ez'obujjanja byakola ati azirye ez'amafuta oyagala azikola atya aleme kutambula oyagala aleme kutambula eza insurance oyagala atya agenda azibanjeeyo nti muzimpe wadde saafunye buzibu saalwaziza saakoze eki ne kale katubireke gwonna katukufuule musaala tumubalire kwana ogabye afuna wakati wa 3 8 tumubalire kwana katumbalire kwana tugende mpola member wa Parliament esente za kameza alekawo mmeka waka ng'oli member wa Parliament oyina abaana bo bana tukwatagana oyina ne omwana gwe wayamba yava ku saidi ya mukyala wo bewuwo oyina abantu nga 8 waka oyina abaana bo balingako 5 oyina ne boolabirira kuliko muganda wo kuliko sengawo n'abalala ayina abantu awaka waliwo abantu 9 nawe oli wa 10 omubaka ku ssente ezo sigenda kutoola koloni sigenda kutoola koloni njagala tubeere feya sagala kutoola koloni kwawe n'atoola koloni tajja kusigaza abaka ba Parliament bafuna miliyoni 3.4 bw'ojja koloni gye yafuna ne loni katugyesonyiwe loni tugireke tubale nti gonna anaagafuna ssente z'akameeza omubaka wa Parliament zibameka kale tugende ku ggwe omuntu wa bulijjo leka kubanga ti basukka ne bakola shopping oba ya mwezi oba ya bbanga ki tibaguze ensawo y'amanda bagitaddewo baguze enkota y'ettooke bagitaddewo baguze akasawo k'omuceere ak'obuwunga kasukaali shopping eyo n'esukka nekulibwa neggwa nga yabbanga ki eyo yabbanga ki okusinziira ndoza ku muwendo gw'abantu ababali okanga bobadde abantu baliga 10 atusooke tukitereeze abantu 10 nga kuliko abaana abatabetaga kunywa amata n'ebirala kiro ya sukaali baginywera bbanga ki tumugende empola oba bagende abantu okugamba naku 3 abantu 10 naku 3 kiro ya sukaali nga kuliko abaana b'essomero abakeera kuliko obutunda n'amata na biki ekinene baya 2 okay kitegeeza bwe baya 2 omwezi banywa kiro 10 15 kati kekasawo era kakiro 15 buli kiro ya sukaali ya sente meka simanyi kati wetuuse naye nakuma okumanya ng'eri mu 4 nga njja bwe tonnya 5 naye kale katusooke tujje ekijja baddawo tujja gendayo akameeza kaali badde kammeka omuntu atandikirwako mu Kampala omunkuseere semaka akameeza ka sente meka omuntu atandikirwako awaka ekyamazima ka mutwalo okay yo yatandikirwako yes katate MP mumukungiriza mbuye wataabu ayolanjola afuna za bwerere abantu bwe bagamba kati akameza kake kameka kale badde ka mitwalo nga 10 okay ka mitwalo nga 10
ezo kati emitwalo 10 ze miliyoni ezi 3 omwezi ziteeke wali tuli fenna aha MP olwaleero abaana be basomera masomero ki katumutaase tujja gamba nti omutadde masomero ga bbeeyi essomero eriri average ayina abaana be 6 basomesa kuliko aba primary basatu lye bagamba nti omwana wa honorable gundi asomera mu ssomero eryo era baleme musunga nga siri awagulu nnyo nga tesiri awansi nnyo balira mu miliyoni 1.2 omubaka wa parliament mwawerera abaana kati katubale nti byonna fees ngo bitaddeko n'okumutwala kola otya byonna tuzibali mu biliyoni 2 tukwatagana miliyoni 2 alina abaana 6 ze miliyoni 10 neze ziteeke ku 3 ezo 10 neze 15 katumwanguye oyajaga matamu ya miezi 3 njagala mutubere fair bweba ya miezi 3 miliyoni 15 ekitegeeza buli mwezi akwata miliyoni 5 naziteeke ebbali za fees ekibalo kitegedde miliyoni 15 zetumbalidde tamu naye 15 gabizaamu 3 emyezi 3 ziba miliyoni 5 ziteeke wali ziteeke ku 3 ezakameeza ali mumeka 8 yes okay omubaka wa parliament kalonda atandikirwako bali sijagenda mbingi kalonda atandikirwako sasula amazzi sasula amasanyalaze sasula DSTV abaana bagende bawugeko ng'omubaka bwabeera abaana bagende bawugeko babasalire ku nviiri akosa sente meka omwezi bale ku ice cream bale ku bicepere bakole ki olwolumu bagendeyoko sente meka kale tubalire mu mitwalo nga 3 buli ki buli ki omwezi gonna kale bagenzeko ku weekend no bagenze basasanyize 10 ne weekend ezeko basasanyize 10 kale ne tubali mitwalo 3 abaana 6 mitwalo 10 nga bageze kulya cafe javazi oba KFC bulimo ku cafe javazi mwana ombaka ina kulyawo mutwalinyira madame bageze kuwugamu baliyo ku ice cream badine bagende ko de cafe javazi oba KFC bagende ku cafe javazi bakisukamu oba KFC kiba sentimeka kiba kisukamu kubanga kakati abo bucket ebamala abaana 6 akatubiyese basobola okulya bucket emitwali 10 katujelsonyiwe bajja gamba mbulwaki abirya tubirese talina biri omwana w'omukulu abamwe kababiriye mwabamulonda kababiriye eyo toveeyo omubaka wa parliament emotoka gyalina akozesa amafuta ga sente meka olunaku okugenda okuziikirako abantu okugenda ku parliament okwetooloola akozesa amafuta ga sente meka kubajjukira ziri mwalawense bazimwa kwakwana kusinze emotoka akozesa amafuta ga sente meka ekitone nnyo tubaliga 10 buli lunaku 10 kale bajja kunyiiga kale era kisinzira n'emmotoka gyavuga yonna kubanga ayina ogenda Masaka aziike ayina ogenda Kotida aziikireko abantu kuba batabikole bagenda kunyiiga ayina okuziika oyo taziika banyiige oziikire ow'Ekabale n'oziikire ow'Embaale n'oziikire ow'Emoroto tugamba omwezi anti era nenjawulira weeri waliwo ati waliwo omubaka wawoni e Kampala waliwo we Masaka waliwo we Kotido yes tugamba we Kampala amafuta tumbalinga ku 10 olunaku ekitono nga kwatwala ogenda okuziikira ayafudde yamuwa akalwo we Masaka nowe Kotido nowe Embaale kuba bw'ataagende akaluta kalina oyo taziika yes oyo taziika wiiki esobola okuggwako nga tebafudde abantu mu constituency namba kizibu esobola bw'ataaziika omanye ekinaamutuukako talina kalulu n'emmotoka yino gikalakata paka Mbaale paka Kotido paka Masaka Uganda yonna yino gitabaala wadde wa Kampala Central mutima wano bw'atakikola aba awedde tubali amafuta ga mitwalo 2 ekitono okwetooloola ne lwagenzeemu up country wakiri mu wiiki ng'aziika omulundi gumu emirundi emirala n'agaana ne bawoza 5 tegiriggwako omulindi 5 emyaka 5 atalooza giri wala nnyo kati aga amafuta ga mitwalo emitwalo 2 ezo miliyoni 6 2 buli lunaku 2 buli lunaku kubanga mulimu lwajja okuvugisa ekumisiganye ne mulimu lwajja okugenda okuziikirako omuntu
Yes. Ne motoka yamanyo jiwa abantu abagenda okwanjula. Costa bagiteekemu ku mafuta ona libbo. Costa bagiteekemu mafuta. Awadde olubugo. Kati awo sinagendawo. Sinagenda. Tuli ku mafuta milioni 6. Ziri zabadde meka. Zabadde 8. Ziri zabadde 8. Esatu ez'akameza. Ne ttaani za fees. Gwe 8. Teekako 6. 14. Eriyo MOP atalina bbaluwa waka. Zalumbe, kwanjula, mbaga, kufiirwa, ajali. Nowa Kampala Central. Kampala Central muli bantu. Bafiirwa banjula. Honalebo nafiiriddwa. Honalebo omwana wange agenda graduatinga. Ate nga nze ensonga zitegereka. Wiiki afulumye ssente meka. Ddala bakuyisa oli honalebo. Munna agenda kuwasa. Agenda kwanjula. Omusimbe kyebiri mu bbaasa n'aguma nakyo. Era bakubuulizaawo twalonda kansala, twalonda MOP. Twalonda kansala, twalonda MOP. Oba owedde. Ekitone nnyo era MOP, ekitone nnyo etaano agiteekawo. Ekitono nno. Ekitono. Naye ng'ate Honorable bwe guba nga mukolo gwa mbaga baba musubiramu akakadde. Banange mukwatirawo 2 ne gagenda oba 10 oba oba 3. Era bwaba we 10 basigala beemulugunye Honorable mulamba. Twalonda kyono yatusala. Ono yatusala. 10. Kati omwezi ku musimbi gwafuna mu Parliament. Pledges ezo zonna ozati asasula sente meka. Buli week sente meka zimuvaamu. Asokwa mu milioni 2. Buli week. Atulema mujira nnyo kale kakadde. Yawadde ye 5 3 kakadde. Week ze milioni 4. Ziteeka ku 14 ezo 18. Tukwatagana. Kati waliwo obuvunaanyizibwa nga MOP mu kitundu. Obwa church ekisomesa kya wano kigenda kukyaza bishop. Olina okuba kakiiko. Nga MOP. Olina okuba kakiiko. Akateesi. Mulimu omuntu ow'amaanyi ku kyalo. Ng'agenda kola mbaga muwala wo oba biki obeera ku mukolo. Ogwo si gwa kweyogeza kugamba MOP asonze MP alesewo 2 oba alesewo 3 MP ategerekeka. Ekyo emikolo gyo giri different. Kuba gyo gikwatira wamu. Yes. Mutuusa okuwaayo oluwalo. Nenga MOP olina okuteekawo amaanyi baba tunulidde gwe. Mugenda kukyaza bishop. Mugenda kukyaza mufuti. Buli kye boogera bakulembeza Honorable Kasita waali. Olina okubaawo mu lukiiko steering committee olina okubaawo. Sobola okukola amakulu. Katate yenkola ya budget meka tubazeemu milioni 2. Ne twakasondawo 12. Kitegeeza MP olina okujazaawo. Olina okujazaawo. Tukomye ku meka ziri. Sikyajjukira. Zibadde 18. Awo nawo katubalirewo nti omwezi. Ziri zibadde 18. Tubalirewo nti omwezi kala 2. Agaga 2. Olina okuba nga gakoze eki? Nga weegali. Buli mwezi. Kaakati mu constituency mwali obeera ky'obadde ogamba. Olina okusigala ng'ogenda mu bbaala. W'oyingirira nakoze Honorable tetukyafudde. Honorable alina okunywamu n'abantu be. N'abantu be. Olina okubaako n'abantu bo. N'obayitamu awo b'osanze ku mweso. Osanga abantu bali ku mweso bakuba amatatu. Namulaba Honorable SSENYONYI ng'ali mu kuzannya amatatu bamweso. N'abatuuze. N'abatuuze. Olina okubeera n'abantu bo. Kati okunumba bukunu bino ogenda. Katate bagamba nti kati abo baluddo. Tolina kuyita ku bakama abo. Abo ne bagamba baluddo. Neffe tuli ba mweso. Naffe tulabe. N'obalaba ne bagamba yalabye abamatatu yatulabye. Yakobye ku ba mweso. Na baluddo. Ffe tetuli balonzi. Abamatatu. Tetuli balonzi. Katumunine emyaka 5 tulabe. Aloza tegiggweko. Tuliko tulabe. Ekinaabeerawo. Tulabe kye tunaabeerawo. Kati olwo viri fees twabaze tolina mwana gw'oweerera ataliwo. Kibi byonna tebiriiwo. Tetubitaddeeko. Katuli milioni nga 20 mu meka? 22. Nga 22. Kati 22.
kati oli honorable siwe kiri oyina bwasoma nabo bakuyita nabo emikono abo bebadde jogerako ba constituency noyina baboyibo bamayanja wasoma naye obadde naye nabo balina kumpi ebyetaago byebibunga bano oyina gyowasa omukazi bakulinze mutabani waabwe kati olumbe bakole batya olumbe babalamu budgeti ya milioni 2 ate goli honorable wasa muwala waabwe atoyagala gamba otya kumpi yonna bagala kugikulekera ewamwe gyozaalibwa taata wo mama obaabo nabo ne bakuweerere katoyagala kugamba otya togenda yoko okubeerako nekyokola honorable talina ssente kyoyagala ogamba eri kyoyagala okutegeeza constituency emumenye emuzito oweredde mu musaasire kakati naye abantu bansobera ebyo byenjogera sinateekamu bulwadde sinateekamu kwambala looni nagijeemu era oyo omuntu kitwala nti yali yazimba dda ng'alina amaka ge teyali na looni honorable ku makya honorable atandikirwako bantu bameka bakerewe omugenzi Katolba mayaŋŋamba nti yazukka nga batukugula gate nga bali awo bajjudde nga balinga buli mani n'ekizibu kye nga kumpi buli lunaku ng'asangawo 2 3 4 aba batono ekitono nnyo abantu 10 babeera waawo nga balinze kati babazze okole ku nsonga zaabwe kati mumaliza ati ngo basabire sala nti mutuuke bulungi mise ewedde mutuuke bulungi mutuuke mirembe nti ki era waliwo ayina ekizibu ekya milioni 3 omalizeero omuwadde ya 2 waliwo ayina ekizibu kyakakadde omalizeero omuwadde emitwalo 10 waliwo ali oli gwolabira ddala nti obambye omuntu mulwadde ebyaddala oyina ogamba ate weyikamusasuliye zonna awawakaawe ekitono nnyo akakadde kalina okugwa nga tonava ku siini buli lunaku anti awo wennyini abantu bazze balina ebizibu byabwe ate ebizibu bitegeeza ssente ate gwe mubaka waabwe olina obbayamba ono omwana tagenda kutuula bibuuzo wa senior 4 senior 6 P7 tagenda kutuula bamubanja ssente taamu 3 olina okubira headmaster n'omwegayirira ne headmaster ate bwawulira honorable nga weegayirira bwegayirira kuba wawulira sibuti honorable agambira baasawandika lisiiti awo honorable akubi kikitegeeza okubeera honorable honorable waliwo omwana bwati abadde tannakola bibuuzo era headmaster agamba honorable bambi tusonyiwe baasawandika lisiiti kati honorable tumubanja 78 ng'ogamba otya mumuyamba agira asoma tunayiiya kati headmaster please allow kati anti ofuuse omulimba kati kuba headmaster gweyogerako wa mu community agenda gamba oyo omusajja mulimba muzibu yalimba wano nti amwana amusasulidde ssente naye yayidde naye mubyakwegayirira teyazisasula ate nga bafuna miliyoni ez'emmoroka 3 miliyoni 3 n'omusala beeyongeza wano kakati awo awaka ataano ovaawo gafulumiza ekitono ennyo eziri miliyoni 10 n'ezi 15 ziri twakomye ku mmeka 22 kati oli mu 37 oli mu 37 tonnayambala suuti tonnakola ki jukira oli bw'afuuka omubaka abamu afunayo obukyala ebbali apartment kati ono olyoka owulira gwewegendereze ba MP po kino okukisamalizinga abaagendayo nga badde tebalina bye bakola wali omuntu agendayo nga badde business person nga badde alina ssente ze nga mumanyi nti alina amasomero ge musajja looya ddala goberera nnyo MP yayingirayo nga yali talina kyakola kiri awo agenda kuvaayo ng'ali bubi nnyo okusinga bwe yayigendayo waliwo gwe nawulira ba weewakisaawo aga nti yasinga n'ennyumba ya maama we era ennyumba baali bagitwala naye nga babanja miliyoni 4 ate ekibala okukitereeza nakyogedde tekuli looni kubaako looni kyali badde kirala nnyo kati ate waliwo ttiimu ye yabakakuyege babayita bankanoonya va ku mulonzi kati omulonzi mwesonyiwe waliwo babayita bankanoonya bakakuyege bakakuyege olina bakakuyege basoba mu 10
ono bawerera abaana ono baliisa ono bokyayo waliwo abaana batava mu motoka ogenda mu Parliamentary basigalamu mu motoka nga mwe bali bakuswamye Tamu Bwegwa n'agamba bawala bono bo basomye bulungi bawala bo basomye wa ate yabazaala dde n'asiibamu mu motoka ng'agumbye babanga basatu bana buli Christmas olina obbakolako buli Easter olina obbakolako olina obbakolako buli Christmas kati jjukira olina okuteekawo enkolagana ennungi ne poliisi kuba poliisi saa yonna ogendayo okugyayo abantu be bakutte kakitegeeza DPC OC mulina okuba n'enkolagana olina okuba ng'omuyitamu oluvannyuma lw'akaseera ng'omukubira akasimu kagirako ekigamba keberakawo ka message ka mobile money nakentaddeko ndudde okuwuliza ate si mutwalo seebiri ekitono nnyo 10 kubanga DPC tozamuwa mitwalo ebiri etosobola osi ate mu nkolagana ennungi kubanga weetaaga abaana bo babakwata bakola ki mukwano gwo ku friendly note baide ku friendly note tazikusabye tokoze eki bakyamani by'ebyalo bannabakyala olina okubakolako bakukumira abalonzi bo obenga oyogera nabo bulungi ekibu kyonna kyo tuve ku mubaka kaakati naye omuntu bw'omubugamba tayagala biwulira abantu bagenda ne bagira ne bakisussa balina sente nyingi balya za bwereere kati njagala buli omu gwe nange n'abatulaba buli muntu atubulire ku kyalo kyabwe oba kalina eziriko za honale oba emmotoka ennungi ya honale era osana okujja nga tikuliko kalinaye oba mu Kampala njagala bagambe nti honale bugundi yazimba Kampala road yazimba arcade bagenda gamba bazikweka biki neera ne mutazimanyamu abala azizimbisa abakiba China tugende ekavule otebete mu mbaka wa Parliament yanja kumawono mu kutemeretemere bulungi kati okuva ku sente zaafuna ne biki kibayita overhead costs ze costs zotasobola kwewala ate oyo mubaka njogedde ku yazimba edda nga tezeewalika nga nayo booli ewuwo otasobola kwewala biruzi z'amazzi ez'amasanyalaze eya time data n'ebirala ebigwa tosobola byewala oba rent n'okulya ewaka nga tosobola gamba mbuzi okulya nakuvaako kale katugende ekavule essaawa zino tulaba mu maaso awo ndowooza ngaokulayira kuwedde abaka bamaze okulayira kulembeza oganga bwanaaba alayidde naye bwanaaba amaliriza tusuubira okuba nti nno Lob leader of opposition ekifo ekirimu Joel Lusonyonyi essaawa zino tusuubira okuba nti naye bajja kuba wenteekateeka awo okubeera nga alondebwa ne obukiiko obulala n'abalala bonna bakamishona naye olunaku olwaleero malinya tutunuulire leader of opposition era nga ne ku mulundi guno agenda kuva mu kibiina kya National Unity Platform naye bwe tukuba tooki essaawa zino tugambe nti singa essaawa zino leader of opposition mukulu Joel Lusonyonyi singa batakomawo bwe tukuba tooki bwe tutunula wano mu NUP kubazze ne tutunula wano ne tunula wali ani g'oyinza okulaba oba baani abo boyinza okugaa nti ono noono singa essaawa zino kibadde nti Joel Lusonyonyi takomawo bano bye basuubirwa ebyo bayinza okusuubira okuba nga bamuddira mu bigere bwe tunaamaliriza ekyo naye tumutunuulire ng'omuntu agwanidde okukomezebwawo mu kisanja kino kubanga era tusuubira nsonyiwamu tusuubira nti nze ku lwange kuze nga bwe tuze tutambula simusuubira gamba nti ne bwanaaba akomyebwo ti anaamalako emyaka gino 5 nga tebakyusizza Joel Lusonyonyi omulimu agukoze bulungi ogwa leader of opposition agukoze bulungi okusinziira bwe yayingirira nti waliwo endowooza ey'abantu abalowooza nti be bokka abasobola okukola emirimu abalala tebasobola gikola
Njagerageranya ku kifo kya Prime Minister. Robin Nabanja. Robin Nabanja abantu be yasikira babadde bonna baali b'amaanyi mu status ne stature ng'obalaba ng'abali waggulu nti bw'otunuulira Amama Mbabazi engeri gye yali yeetwalamu gye yepositioningamu mu bufunze baali bakungu nnyo nga balabika babitiibwa baweeka ebitiibwa bw'otunuulira Ruhakana Rugunda bw'otunuulira ba prime ministers bonna abadde bajja babeerawo emabega yonna baali balabikako Mwai Museveni n'aleeta Robin Nabanja mu bigambo bye ng'ebigambo bitandise okuvaayo ojjawo otya super minister nga Mama Mbabazi n'oleeta Nabanja mu bigambo bye Mwai Museveni agamba nabaleetedde abavubi bange mu bimpimpi yamuyita muvubi yabyogera ng'amaze okulonda kabinenti nti eno gyendeese y'abavubi naye saabavubi omunene kuba ye saabaminisita Nabanja nze njagamba akoze omulimu gwe nze njagamba Nabanja akoze omulimu gwe agezezzaako ekisooka tabadde nnyo wa biwujjo abadde ordinary ng'aserengeta wansi nga tabeera nnyo mu SC agira n'afubutukayokko najjako eno mu kasana era Nabanja abadde muntu wa bulijjo tabadde nga bamama ba Lugunda aba UN abaziwa ofiisi aba delegates aba ofiisi naye mu kulaba okwange akoze omulimu gwe mu busobozi bwe era n'akulembera banne gw'osobola omulaba mu ngeri yonna gy'oyagala omulabamu niyo omulimu gwakoze eki agukoze tewali nnyo kyamaanyi bali kye baali bakola ye kyatakoze kati osobola ogamba bw'agenda mu UN bw'agenda wa ayinza kwogera ebyo birala naye era ofiisi ekolera wamu speech ne bagiwandiikira wamu n'agenda agipresentinga Nabanja akoze omulimu gwe ne baali batulowoozesa nti bali bwe bavaawo atafaanana bali tasobola gukola ebyo byonna mbyogera ku Joe Ssennyonyi nti ababadde ba leader of opposition emabega Ogenga Latigo Betty Awolo Chan ani omulala abaddewo doza naddala bafaabi Winnie Chiza abo bonna abadde bazze babeerawo n'owekitiibwa Mathias Mpuuga bazze babeerawo kye babadde baawukana ne Joe Ssennyonyi kiri kimu experience nti babadde ebyobufuzi babiruddemu ebbanga ddene naye ebitabo babirina ne Ssennyonyi abirina alina ebitabo kumpi bye bimu nabo Joe Ssennyonyi alina degree kati 3 alina degree mu statistics okuva e Makerere University alina degree mu mateeka alina postgraduate diploma okuva ku LDC emukiza okubeera advocate alina masters juzi yafunye okuva Uganda Christian University n'olwekyo muyivu ddala kyebadde batunuulira kya buto nti muto n'ekyobuto tekikola kubanga baasooka okufuga eggwanga lino okuviira ddala ku Muteesa tukwatagana Kabaka Muteesa yali muto nga bali myaka 24 oba early 30s Bobote bonna baali bato baali ba president tulibye abantu nga bato nga ba president leader of opposition akola ki leader of opposition omulimu gwe mu parliament akulembera banne abali ku ludda oluwabula abamu lwe bayita oluvuganya oba oluwabula oba oluvuganya kibayita leader of opposition omukulembeze w'oludda oluvuganya government era babeera ku level y'emu ne prime minister kuba prime minister yaleeta ebirowoozo ebiva mu kabinenti ekyeyalingibwa president n'agikyeyalinga ng'akyeyalinga baminisita kati ekiva mu kabinenti ebirowoozo bye baleese kye bayita business evudde mu kabinenti business eyagireeta ye prime minister n'agireeta mu parliament eteesebweko
bweteesebwako abali ku ludda oluwabula nga bakulembeddwa LOP, Leader of Opposition, ne batandika okugitereeza kino kiveemu, kino mugira mulindako, kino sente nga nnyingi, kino mukyongeremu ssente, gwe mulimu gwa opposition. Saidi eno ebaddeyo Nabbanja, saidi eno ng'eriyo Ssennyonyi, bwe babadde batunka, Nabbanja ng'akiikirira saidi ya gavumenti, Ssennyonyi ng'akiikirira saidi ya opposition. Omulimu ogwo akyekinze bulungi ne banne. Joel Ssennyonyi agukoledde ddala ku 100 okusinzira bwe yayingira ne bagamba nti muto muwa 97 ku buli 100. 97 ku buli 100 ziye percentage gyempa Joel Ssennyonyi engeri gyakoze omulimu gwe, kubanga azze mu bantu abadde yajja okulembera abantu abadde bamusinga experience nga baluddemu. Ekyo kintu si kya bulijjo. Najja n'abayita ne batandika okukola emirimu. Tukole kino, tukole kino, tukole kino. Ripooti azisomye. Alwaniridde side opposition abadde basibye. Sente ezibbiddwa buli kimu kyonna kyonna akikoze. Ekyo kindeetera bakubanga yenze lwakuba sinze alonda siraba nsonga yonna lwaki tayongerwa kisanja kubanga agenda ku becoming even better mu kisanja ekiddako okusobola okubanga akola kubanga kakati bingi byayize byali tamanyi. Ekirala ekifo ekyo oteeka okuba ng'oli wa opposition ddala nga Joel Ssennyonyi nga tolinganga opposition nga toli opposition nga teweefaananyiriza opposition nga teweefuula opposition. Ssennyonyi wa opposition teyeefaananyiriza opposition, teyeefuula opposition, wabula wa opposition. Eyo ensonga nkulu. Abantu baba bakulaba nti oyo wa ddala ono si wa ddala oba olabika. N'olwekyo nze ku lwange bwe ntunuulira esobola okubeerayo abalala abalina obusobozi mwebali, naye ku lwange nze nganze siraba kyetaagisa kubanga okola substitute kitegeeza ono aliwo alemeddwa okuba obutimba. Ate substitute bamala gakola substitute. Sebo tuli mu kola demokrasiya. Ati demokrasiya oweerezako n'oweereza obulungi kati wuno muwadde 97 percentage ku 10 kiregeeza aweereza bulungi. Kati mu kola demokrasiya tukyuseemu tuweko n'omulala. Ati demokrasiya owagira omupiira star ku Uganda Cranes yani Alani Okeru yayugumya nnyo. Kati Okeru bw'asamba y'ebiri ng'ogamba ogwokusatu w'omulamu. Sebo kino kiralamu. Ne munaasambe muko. Agamba ndi omusajja atukoze eki. Omusajja abadde atyo. Alani Okeru n'atasooka. Natangena mu first round. Kati olina okukola substitute nga waliwo embeera yeetaagisa. Nze lwange siraba. Ate nga n'ekirala ababadde bamu siniya abasinga baafulumye aba Nopo. Owekitiibwa Mathias Mpuuga teyakomyewo. Mugalatiya Bwanika teyadda. Abo nabadde basiniya. Owekitiibwa Segona teyadda. Abo nati bakomyewo nga tebadde banopo. Owekitiibwa Mwanga Kivumbi teyakomyewo. Aisha Kabanda teyakomyewo. Abadde ba most senior. Kati ba senior musigaddemu Nambeshe, Betty Namboze. Tunono mubaka wejinja wano. Ani batuwa? Mwiru. Ani n'abalala nebo beba senior abali ba senior. Now kati point eriwo nti ebifo bingi ebyokusobola okusavinga nze kyendowooza nti ayongerwemu omukisa oluvannyuma then tuyeke tulabe ekigenda mu maaso. Tudde ku kiri nti bwe kiba kyakuwummula nti oba bannange okusinziira ku mbeera ne Joel Ssennyonyi
takyamukisa guweereza nga leader of opposition essaawa zino. Kale katugambe akyogerako si yakireeta. Twali wano nga twakamaliza akaluuko omulundi oguwedde Jacob Oulanyah akootezemu ku tekyoba sipiika atambuza katambuzaako Mukama n'amugjawo. Kati embeera eyo nejjawo ne baga kati tutunuulidde ani ne batunyala Anita Amongo ne gundi najja tayeebwa. Kale mu mbeera akyogerako si yakireeta naye mu mbeera eyo nti tetukyalina kyakkola. Mwaba basatu b'oyogeddeko basiniya betusigazaawo. Simanyi batuna gwe tuleese Sewungu ne tumugattako mbasiniya. Sewungu naye siniya. Ani omulala awo kale katugende n'abo bana. Ani gwoyinza okugamba nti bwe kiba nga tuzze mu mbeera eyo oyo yagwanidde okubeera leader of opposition. Anti kakati ogambye Betty Namboze bakireke. Ogambye Paul Mwiru. Ogambye Nambeshe. Ogambye ne Sewungu. Abo ne benkanankana. Amaanyi. Benkana. Bonna benkanya obwa siniya yennaawo. Abo ne benkana. Balesa bamulungi. Benkanankana. Asobola okukola nga abo ne benkanankana. Basobola okucapa. Omukubo. Aba asobola okutambuza ekyo. Kale katusabe ebintu byebyo ensonga zeezo. Mali yatumalirize n'ensonga ya essaawa zino nalabyekaawo ssebo nga abakulu mu gavumenti nga bagamba nti tetujja kukkiriza ambasada kugenda abitebye mu Brussels. So bagamba nti tajja kugenda nga bagamba bo tebalabayo mulamwa newankubadde nti yayitibwa kusinziira ku ebyo ebyaliwo kubanga jjukira nti nno President Robert Kyagulanyi yali mu lukiiko awo nga twabyogerako omulundi ogwo gwayita n'annyonnyola ensonga n'annyonnyola nga nti gavumenti eno byekoze si birungi n'akatono bicafu byereere. N'annyonnyola byonna byonna akakalulu nga bwe twakayitamu byonna gavumenti byeyakola ebyakolebwa n'ebirala byonna era konkludinga ng'agamba nti weetaaga okubeerawo sanctions eziteekebwa ku gavumenti. Kakati abakulu abo abazungu bwe balaba ebyo noga nti katuyita ambasada ye kennyini abitebye era omukyala ne bamuyita olunaku olwaleero awo tukoledde emboozi eno nga tumusuubira leero olukiiko lwe lutuula naye tuyinza otuuka mu budde buno ng'abakulu mu gavumenti bagamba nti atajja kulinnyayo kubanga teri mulamwa. Kino singa abatagenze eyo kiba tekyongera okulaga abakulu abo amazima nti oba oliawo Robert Kyagulanyi Ssentamu byeyogerako bituufu. Anti emirundi ebiri omukyala omuyisaani ambasada bamuyita kamufune wano. Ne bw'otwogedde mukyala Germany yakiikirira Uganda. Kati ebyakuna abimanya atuulawo wano. Ati bwe bakasiganye n'ebyawana abimanya abiraba aba mukubira simu ne bagamba kati kino kye kigenda mu maaso. Ayinza okuba bigoberera ku mutimbagano ku Ghetto TV oba ku emboozi mu UG nawulira nga tusunsula wano ensonga kubagere gyali mutuuze n'Oluganda abikanduze kati yaluyiga Oluganda. One bano bakamabe gavumenti bakama boole ambasada aba akiikirira Uganda ninga amutumye okukiikirira yoya yamulonda ye president. Kati bw'abagambye ntogendayo simusuubira agendayo. Kati abagenda kukiikirira ani? Nze ndi wa Nuupu. Singa Nuupu eŋŋamba ntogendayo oyinza okundabayo. Tosobola kulinnyayo. Era nze mu ndaba eyange simusuubira agendayo. Bwe baba nga ddala nga bamuganye mu buwandiike ŋŋamba bwe baba nga ddala bamuganye mu butuufu bwakyo. Bwe baba nga bamuganye mu butuufu bwakyo simusuubira agendayo. Kubanga byogenda ogendayo okwogera ogenda kwogera byabakama abo bye bakugambye okwogera. Ono aba akiikiridde abanga bolaba spokesperson. Spokesperson ine kwogera bakama bye bagambye agenda kwogera bimukanyizaako. Kati ono agenda aba agenda ku representing ani nga tebakama bamugambye tolinnyayo. Kuba byonna oyogera byonna bajja byegaana. Bajja gamba tetubimanyi. Seffe twamutumye. Ndabako abamu abatera
abatera okwegaana ebigambo by'abantu naye najja nayogera ku lw'ekitongole tiyabogedde ku ffe sife twamutumye okujjako nga mwogezi waabwe okujja nga mwogezi waabwe ne kati ambasada ali mu role ennene etasobola gamba mbu teyakkiriza ekira kye saategedde bamuyise nga ambasada wa Giriman wa Uganda mu Giriman lwaki gwe bayise anti atuula mu lukiiko olwo yakikira Uganda mu lukiiko olwo okay kati babugamba ssebo tubuulire ebyogeddwa nyabo tubuulire ebyogeddwa ebiboogeddwako yes jangu obinnyonnyole kati mu lukiiko olwo abadde atuddemu ng'akikirira Uganda Hadi anyonyole ku lwa Uganda nja kwewuunya nnyo ng'agenzeeyo nja kwewuunya kubanga tasobola kugendayo bado nga tebamukkiriza kuba n'abyogerewo nabajja gamba nti yabadde ayogera bibye ffe tetubimanyi ntayi tetumusindikangako n'ebyabadde ayogera tetubitegeera bibye ng'omuntu anaaba tannafuluma naawo ng'agobeddwa anaaba afuluma ati mu kizimbe okwolekera bwe yalese emmotoka ye nga kali mutewali okusinkana bannamawulire ku kifujo wali ku lubalaza munnamawulire asooka ajja mubuuza ekibuuzo akiddemu owookubiri owookusatu amugambe n'ebyonnyonnyola obinnyonnyolanga byana okusinziira mesage tuli wano oli mugobe wajjo kuba oli mu kutunnyonnyola nasooka otunnyonnyola ekitimu ogwa olyoka otunnyonnyola ensonga ezo mesage yiino interview bateremye ebigambo batebikomaawo bibanga ebikomaawo okujjako gwe n'ogamba nja byogera wadde bangobye ngakeri lushamuzi yabanga ensonga zeyabanga akoonako oluusi zitatambula bulungi naye nga oluusi amalisa n'akantu ne bannasigala bw'omu nja kusigala nga nyimiridde forgotten my country tatidde ne bannasigala bw'omu kaakati awo wali ensonga naye ensonga eno mbadde ndaba Dr. Kazibwe wa Telefina yeeyogedde ku nsonga zino nendaba omuliro nga gwaka omuliro okwaka kyendowooza nti mu Uganda tulina okukkiriza abantu abatalina ndowooza setukkaanye nazo okubanga tubaleka nabo boogere kye bayita demokrasiya omuntu okwogera nga bw'alowooza okuwa endowooza yo nze ndowooza Dr. Kazibwe owa CBS Samu Kazibwe abamulumba balumba wa bwereere tulina okutuuka ku level nti n'oyo ayogera ebitatunyumira byetakkaanya naye tumuwuliriza era ne tumuleka abyogere naffe ne tuleeta counter argument nti wano toli mutuufu na wano toli mutuufu okuwa ekyokulabirako nali nina nakyaza magezi William abo namukyaza n'alaga nti oba oli awo kituufu nnyo abazungu bano okuteekawo eddoboozi naye nagamba okusinziira nga bwe tuzze tutambula bwe ne tuti tuleme kusuubira nnyo kyamaanyi mu bo okujja kufa bannayuganda yaffe tulina okusituukiramu okuteekawo embeera gye tusuubira nti gye twagala magezi nga yayogera kati ate bwe nnakyaza waliwo Bamutafaluuku ali ate yinampa sayidi eyiye nagamba kusinze ku kyo nekyo tusuubira okufunamu mu ekyo kitegeera buli omu okuwa endowooza ye tugobulaba ng'onagambye nti tetujja kufunamu gujja ng'owe lwaki tujja kufunamu no tunenya mwami Museveni olw'otugaana okwogera freedom noba nga weekengera nti bwe naayogera kino kijja kundeetera obuzibu therefore mu nkola yeemu bw'oba onenya mwami Museveni tukwatagana mwami Kazibwe tolina munenya Dr. Samu Kazibwe olina muleka n'ayogera naye ebibye ne naawe nojja n'ebimenyawo ebibye
kubanga bwatyo bw'aba abirabye ne bwe tunaagendera mu nkola eyo nga buli ayogedde ekitatunyumidde kye tutakkaanya nakyo kye tulowooza nti si kituufu ne tutagenda ku reasoninga naye kumu out ajuinga okumulaga nti oyogedde si kituufu yes era kyova olaba bawandiika mu mawulire nti sikkanyiza naawe ku kino na kino nze ndowooza yerevo kwe tulina okugendera kubanga bw'omuvuma kiba kitegeeza olemeddwa okumu out reasoninga kyekitegeeza kati bw'omuvuma kiba kitegeeza nti naawe bw'olibeera n'obuyinza buli ayogera ebitakunyumira ogenda muyisa bubi katate nga twagala democracy omuntu okweyogerera kasitaabanga tatyoboola tavuma tamenya mateeka alina okuba n'eddembe lye okwogera nze yendaba eyange yendaba eyange amina tweyanze nnyo tweyanzeege mbadde ne Innocent Tegusulwa nga ngenze Geoffrey Mayanja Moses ali ku kamera okkiriza tumalirize wano olunaku olwaleero tukwagaliza wiiki ennungi weeraba Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbu nno sisitimu y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali olina abeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mwe mwenna abayinako okenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Senkubuge omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwalo eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.